Bonna abakuŋŋaanyi mu kifo kino eky'ekitiibwa balamusizza mu linnya lya Mukama Katonda w'ekitiibwa. Amannya gange mpitibwa Hajji Hassan Katoto. Nze twatoni w'ekibiina ky'Ababaika era nze naleeta Dog Babaika nga muvubuka muto mu 2007. Nkyabaddoga kyangu nze nawasa omukyalo okamuwasiza Doogo. Doogo yasooka n'abeera naye mpola nga Doogo ti omwana muto muwase bajja kusanga okukwate n'omwana w'abantu bakusibe muwase tugende ewaabwe netutambula ne Doogo munansonyiwa nedimosha kuba ndabira abantu ba Doogo nempulira ekizibu ekyo naye sebo faada twali kifu kino kuguwa obweyamo nze lusitaamu naye buli puroguramu ya kyaki ebeera ngayo nga Doogo atibaddeko nze munkubira essimu. Buli puroguramu eno kyaki buli puroguramu ebeerangayo nga Doogo abadde agibeera ku maama essimu yange onkubiranga noga nti ku kyaki bagamba lwebadde lwebati nze nga mpita mu bantu bange ng'obubaka bwa Doogo bujja wano. Tetwongera kuwoonyereza ekikulu bannabyabufuzi tetukwata ekikono kye tuba tulina ne tukireeta. Twebaza nnyo abantu munda abadde sibadde okomyewo biro ku makya naye nga nina okujjawo olwo bannaffe etambuza ekibiina ajja omumaanyi wetuli bali awo wabweru n'abamu nga mumanyi tusuze mulumbe olunaku kati olubadde lwakubiri naye nga enkyala tuziika tujja kubeerawo bulungi naye nga twebaza nnyo omukyalo abadde okulwa Doogo Warrior abatasinga Doogo temumanyirinya ne bamuyita Ngobi Joseph era Ababaika abasinga olwaneebuuza bagamba nti gwamanyi ogamanyi nze buli muntu mumanyi erinnya bwanze natandika n'abaana bano bonna nga bato bano. Ono Doogo omutwale tugenda Embaale nga tuvuga pikipiki ne bagamba ate mumutwala muto naye ate atemutwala engeri gyaliwoeyo atugulire ekkubo. Doogo n'atandika okubeera nga amanyika n'amanyika nnyo n'amanyika mu pikipiki. Doogo adde mwana wa mpisa nze nga Doogo ampitataala so tuviiriddwako omusajja epatirwa tusaasira nnyo maama. Ono Doogo adde mwana muto n'obulwadde bwa Doogo bwatandika mpola mpola wanika mikono bwati tebujja mpola etugezaako buli kintu kyonna. Neebaza nnyo Babaika bannange badde tugezaako okukola ekisoboka mu mukyalo. Mbeebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Neebaza abantu mwenna mikwano gya Doogo Doogo badde ayita kusala amalodi naye pikipiki n'akola ati n'awanika nagamba oyali mu Doogo ate ogere gwalina esaabiri n'akuba ng'ali mu mmotoka ye. Kale bwetuviibwako omuntu bwatyo tufiiriddwa nnyo nga famire ffe Babaika n'abantu mu kitundu kya Salamalodi nabo bafiiriddwa nnyo. Doogo muzibu nnyo wakuzzaawo naye tusaba Mukama Katonda Allah subhanahu wa ta'ala amusaasire amuwe ekyomula ekyebire. Ebisingawo tujja kubibategeeza kuno bweyamo nyewe nkuweebeeramu nze ne bannange buli lwobeeranye n'obusibu obutonotono obunyombebwa ng'otukulirayo akasimu ng'otubuulira naye tobeerangaawo
ne weekubagiza ogamba nze sikyalina kyakukola Baika n'abagenda mu ntya yali abantu alamu yafa okufa kwa doogo is just a middle course tukisigaddewo tujja kolanga ekitogotono kitusobola abagenyi bonna bali mukyali kasiri mwogezi nnyo naye mbeebaza omutima gwe gutulaze nate siriwo naye nga buli lunaku buli kaseera nkubesulanga nti abantu bangi webali kino ekiri wano olwaleero kitulaga nti dooga abadde w'amaanyi ekkereziya ngenda okujjula ku lunaku lwokubiri mu ssaawa ez'okukola banne mwewale nnyo mwewalire ddala nsaba Mukama Katonda nennyini nsi nekkulu abawe obulamu obulungi nsaba Mukama Katonda abawe obulamu obulungi n'okutambula okulungi tweyanziza nnyo tweyanze mugendeko sebo nga tonagenda abantu bano babayika tubategeera tubalamu ebifaananyi byabuli bingi exactly who are you mulimu kigo mukola ekibiina ekyo tukitegeere bulungi oba ntegerekese yeno akyalidde kaseera akatuufu tweyanze nnyo tweyanzeege kasooke ne mutuwange ono mufumba ono yinginiya muzimbi si bano boyitambujyaho nkogayo neyinginiya atuuka ku saidi n'agamba ezokkoloza okozesezza naffe fenna tukola emirimu gya njawulo ono muto wange mulongo musuubuzi w'ekyayina alina amaduuka abiri oba wayongeddeko alina amaduuka abiri mu tawuni nze mpitibwa Haji Hassan Katoto nkola n'United Nation n'agakola emyaka 27 wantegedde sigamba nti omulina miliyoni mbuuza ekibiina ky'ababayika abantu kitegeeza kiyamba kikola ki ekibiina kyaffe abo twasinga mu Uganda tuvuga buvuzi naye ekibiina kyaffe is a charity organization buli luvannyuma lwa myezi 3 tufunayo munnaffe ng'alina mu kitundu ky'abamu for example ava Uganda n'atubulira obuzibu obulungi obenga ng'eyo waliyo essomero lyakuddeko mabaati oba waliyo ekkereziya yeetaaga era obuzibu obunene obuti najja n'atubulirako n'atuwa n'ebifaananyi byekyo ekintu then ffe ne twekolamu omulimu nitukwata esente zaffe tunaabera mu bibiina kati bwetumala okumanya mbuno ekizibu ekyo tugenda kusolvingira Uganda nga tukuŋŋaanya sente zaffe nga tugendawo ng'omulimu ogwo bagukola for 2 days Friday Saturday then Sunday nga tukomawo is a charity organization tuli mu kyabufuzi tuli mu kino is a charity organization etutuukirira tuyamba nnyo so far tulinawo bawuleko bwe tulabirira abatonotono eyanzisa webala nnyo